Singira ddala omuzaana mu mulage enseera abe muzaana omulabe muzaana so mukuliko omwaka mwebale kujja olwaleero okutubeererawo nga tukola pressa yaffe ey'ennaku enkulu singa njala kwebaza Uganda Police etukliyarinze netugamba tukole ebivulu yaffe ate netugamba kuno tejja kugala makubo nga webadde ekola aga Sheraton so kuba abantu abadde baleka emmotoka zaabwe wala ne bababbira mu makubo so twagala kwebaza Sheraton Hotel etuwadde ekifo twagala kwebaza MTN eteseemu ebirabo nga bw'obirabye eccupa amasimu egenda kugaba amasimu ga seereza ku mulyango obwengera ku Sheraton olwasula ebiri naye ne bakulwaninga wali mu kantu n'ovaawo n'essimu ya seereza so tubakubiriza mwena mujje omuyimbi oba nga tomanyi kuyimba tojja ku Sheraton omuyimbi ayimba byonna nga tebinyuma please don't come Sheraton twagala abayimbi abayimba ebinyuma era betwalanze bani abo abayimba ebitanyuma abayimba ebinyuma twabalanze kubanga tetwakulanze byoyimba tebitunyumira era tebinyumira balabi mama nimbye mama mumulage kamera wuyo ayogere yes kujjako gwe sala nze nga atayimba ebinyuma binyanyanyanya sura ne munne so anyway tujja kunyumirwa abasazi b'ensawo njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga yabawadde ssente buli sako yagitesemu obukadde 10,000 olunaku lw'eggulo mugende muwewole ssente mu sako zammwe mugule amazzi mugule obutambaala mugule enkofiira mutunde mufune amagoba nze mba muli yakoolo muleme kusala nsawo then capital mumuddemu musuubule omwaka egunagwerako oba weewoze miliyoni emu oyinza okwesanga nga luvannyuma lw'okuwola miliyoni emu nga muli abantu 1,200 buli omu ng'afunyeyo akakadde akakadde ezo miliyoni emu osobola okugijjamu obukadde 5 omwaka egugwerawo so oba tokyetaaga kwewola oba olina obutaano bwo ng'otandika kukola ka bizinesi ko so temuzungira ku Sheraton kubba naye mujje munyumirwe n'ebagagga bannammwe abalala kuba kati muli bagagga abo bainvesita so bano abadde babayita abageto kati mu abaswadde mugenda kuswala tewakyali geto kati naba investor in slum areas aba basazi b'ensawo tebaasale n'eza sako tebasobola kusala za sako lwa nsonga babadde basala nga banoonya capital kati capital bakoze eki bamufunye yes olunaku olw'ejjo twabaddeko mu meeting y'aba promoters nga president yes n'otalabikako nabadde mu mulimu omunene ogw'eggwanga kubanga bano aba geto bamu ku bakasitoma baffe ate twabadde twaniriza abamemba abapya oba investor abapya twedde tulina abainvestor naye ka twafunye bainvestor baki abapya so abageto bainvestor baffe abaki abapya so twafunye bainvestor abapya nga abo bageto bafunye akawumbi kamu ne miliyoni 2 so kyabadde tekinyamba kujja mu meeting yammwe mu meeting yetwayise gye nayise olw'ensonga nti tuli nina ba vice president 5 oba 4 vice president kitegeeza nti president watali vice president asooka asobola okubeerawo era mwami Luba yankikiridde n'abalala babaddeyo njagala kubayozayoza abamemba baffe abavudde mu bitundu bya Uganda byonna abaze ate ensolo ku kizigo kweri tunywerere mu mukago ogwo ogwa federation sente tuzirengera ne ku luno mbegayirire tebugula motoka mu sente z'abawadde busuubuze twakulira ku simu ng'oyogera yesu wabadde nga film spirit kati waliwo ekintu bagamba sente zigenda kujja abamu bo balimu omukono nga basobola okuba sente ez'abalala ne batafu luno omanyi babadde baziri nga tetulina sako katulina sako tugenda kukola sako formation ya federation yeeyo sente za sako zibeera monitored and controlled by government tuvalamu abadde n'omuntu omukulembeze wa ministry ya trade yasomeseza abavubuka abo sente za sako tezibeera za kwanjula kuba kati obeera ne bamemba nga wako mumanyi obeera ne memba wo nga wako nga wadde okukwata sente wako sente ajazikozesa nga bwayagala so kati bawako twabateese wabbali bo basigale nga balwaninga association ziri endala tulina association y'abamawulire abato so bako naye tugenda kukola affiliation ne association y'abawako nabo bafuke bamemba ba sako yaffe namwe mwewole
abamawulire abato bewolemu eyo sako kubanga tugenda kubeera ne sako esinga obunene mu Uganda. Sebo nze mwogezi wa sako y'abamawulire. Thank you very much. Era ogenda kufuna nesiza kukola mu mikolo n'ambaga. Abantu beeraliikiridde nnyo ku magoba ge muyinza okuteeka ku ssente ezo. Twabagamba abantu baffe tetwagala ssente zisoba 2%. Kubanga abategesi b'ebivulu abasinga babadde beewola ssente nga bateekayo akamyu ne babajjako ente. N'obasanga ng'oli ayambala enkofiira tekyamutuuka nga kivulu kiggwa n'enkofiira n'agijjako neyekweka mu mitimu n'abulano n'osanga oli najja ng'alina obuti bw'amannyo nga neyeesooza n'ogamba ono promota abadde ki neyeesooza fo ky'okubeera ku geti okutegeka ekivulu n'omusanga mu midaala gy'embizzi ng'ali mu mbizi ali mu kumeketa mbizi n'ekimumekesa embizi ng'ata stress lwa mbizi n'omusanga ng'olubuto lubadde lunene nga shote n'atandika naye wamalira sho ng'olubuto lwakoze ki nga lwagenze kati abo abambala enkofiira okwebuzaabuza ababeera n'ebibuto ebinene nga bamaze okulya embizi kuno temukyetaaga kulya mbizi mukole ssente. Tumanyi nti mwayawukana ne ba Abitex nabo ba promoters bangi bali eyo. Kwawukana tutya? Like yakola federation na federation eyo. Kati waliwo ebintu bino njagala mu byawule. Waliwo kye tuyita federation, waliwo kye tuyita association. Federation ey'omupiira mu Uganda bagita football, Uganda Football Federation, Federation of Uganda Football Association, Federation of Uganda Football Association ekulemberwa President Magogo. Gwe ne wona akola federation y'omupiira endala naye emanyiddwa erayizibwa Ministry ya Education, erungamizibwa Ministry of Education, bagita Federation of Uganda Football Association ekulemberwa ebeera federation etya naye mwezo federation mulimu club nga Villa ina president, Express ina president, Katabitex naye ina association ye, wadembe ogiyita federation, wadembe ogiyita government, wadembe n'okuyita president wa Uganda, wadembe kimukirizibwa mu constitution okuyita kyakolanyi naye nga bona tubaaniriza ezo federation zonna za association ezo eziyita federation zonna tuzaaniriza okujja okukolera wamu naffe kubanga zino sente za government sente zetugoberera. Yes. Abamu ku bagoberera Abitex tebaalabiseeko nga kiringa mmwe abaakola eyammwe nga Abitex mumaze omuwandula. Kuli twayisa abantu okujja tetwagambye muntu yenna obutajja. Abantu obutajja kati nga nze saabaddewo naye nabadde nabo mu mutima. Obutajja tekitegeeza nti tebazze. Abamu bazze, abamu balinze ssente nga business tebagitwala ng'ekikulu. Balinze kubeerawo ssente beeyambule ku Square. Balinze bawulire nti waliwo ssente obasange n'emifaliso ku Buganda Road nga beekalakaasa. So waliwo ba comedian nga ba promoter naye nga bafuka ba comedian. So tosobola bakaka kwegatta. Ono y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba bwe walanze oba tewamulanze. Ono wa gospel. Kati kambabulire mu aba gospel mwenna yali asinga okunyimbira ennyimba za gospel ye Judith Babiri. Kati Judith Babiri bwe yagenda kati waleero ntongozezza ono. Omwaka guno yasinze okuyimba ennyimba za gospel yono. Bwe nabadde mbala abayimbi abasinze okuyimba nabagambye namba emu ye Palaso, namba 2 ye Palaso, namba 3 ye Chameleone, namba 4 ye Shiba, namba 4, namba 5 ye Shiba. Ate tulina namba 10 wa Bunnakimera. Zati nkugambye nina abayimbi abasinze okunyimbira, sigambye kuyimba kunywa njaga oba kuyimba kulya bukoola oba kuyimba njagala abayimba ennyimba. Nene abasinze okuyimba eza gospel yono. Amina. Era tamukkirizaamu ate omwaka ogujja njagala ojjojeyo ba Palaso nabo nawe okulembereko Uganda. Sebo ne yazama ni Balaam. Awewe omukisa. Yes. Mumuwulizeko. Nze Joseph Ngoma njagala okubagaliza okusooka byonna Christmas y'omwaka guno ennungi. Ate nga njagala okubayita ennaku z'omwezi nga 3 ku Sheraton andi Balaam nga bulijjo nantamegwa mu kuteekateeka ebintu eby'amaanyi ebintu abantu bye baagala ate. Joseph Ngoma ngenda kubeerawo ngenda kuyimba ennyimba zange zonna eza gospel ate nga 26 Boxing Day tugenda kubeera wali ku Bio Resort Beach gyendi nnyo. Kale abaana mubaleete, abantu abakulu abato mugenda kwewa nnyo omukisa nti Balaam yateeseteese. Nze Joseph Ngoma mbaagala nnyo. Mukama ko omukisa naawe. Omwaka ogujja mbadde ndudde okukola ebivulu bya gospel naye ku luno Joseph Ngoma njagala ofulumya ennyimba 2 mwaka nga gutandika. Olabe tunakola ekivulu lujja kikolamu ne bano bonna abamawulire bajja kikola bakupike tukikomyeyo waggulu eyo. Amina. Bannamawulire muwulidde Mukama tusumulule gujja tuli ffenna gospel. Mukama yatusumuludde naye omwaka ogujja agenda kutwabiza ddala bulungi. Yes. Gospel concert ey'amaanyi. Bannamawulire mwenna tuli ffenna
Amina. Balaam olunaku olw'ejjo twakulabyeko ng'ovuddeyo n'osaba gavumenti okumpasetinga aba NBS ku kivulu kya UB40. Ekisooka njagala kusaasira mukwano gwange chairman munnange olw'ensonga ezaleetebwa obulagajjavu ow'abavunanyizibwa ku kifo ky'e Kololo. Tosobola kugamba nti okyazizza omuyimbi ow'amaanyi, okyazizza omuyimbi ow'amaanyi gwe bayita UB40 ensi yonna gweyagala, ate n'ojja n'otandika okuteekawo omukolo omulala. Newankubadde omukolo gwabadde mulungi n'abadde memba waagwo omu ku bategesi, naye sinenya president nti yazze kubanga bamuwa program gye bamuwa yeeyo, naye ate ab'ekifo ne bagenda mu maaso ne bawa mutegesi munnange oba media company eya NBS naye tegeke UB40. UB40 ayagala stage ebeere ng'ewedde mu ssaawa 7:2, naye mu ssaawa 7:2 ekifo tugenda okukola kyabadde tekisobola kuggwa b'okujja okukola dry run yabwe oba okukola test. Kati nga obagamba nti twamaze ejjo ssaawa 1 oba 12 ez'akawungeezi, babadde n'ekiro ekyo okuva 12 paka 12 okuteesa ebyuma. Ate abazungu tobakozesa ng'abayimbi bawano, kuba omuyimbi wawano atestinga microphone ng'alina ku stage talina budde bujja kukola sound check oba rehearsal, bano bantu ba live band. So abanyini kifo abaddukanya ekifo aba Minister of Defence bakola nsobi y'amaanyi, era mbasaba baliyirire kini. Era tunabagambye tugenda kuwanikira omukulembeze w'eggwanga nga twemulugunya ku nsonga eyo. Nze nga president w'abapromota mugambe promota munnange yafiiriddwa ssente nnyingi nga zavudde ku bulagajjavu olw'aba ofiisa be abaddukanya ekisaawe abategeka emikolo ebiri nga gidiringana nga te kuliko n'omukolo ogw'abazungu abavudde ebweru. Abantu bagamba nti UB40 bagiranze over 3 months above. N'omukolo gw'abaddeko gwali meant kubeerayo on 10 December ne bagwongezayo. Kitegeeza enteekateeka zino zonna mubadde muzimanyi. Lwaki muvaayo at the last moment okudisappointinga abantu ng'ate kibadde kimanyikiddwa because omukolo tegwabaguddeko gwalina okubeerayo nga 10, then it was postponed to yesterday. Even UB40 badde bagiranga ebbanga ddene, and there was time before even yesterday stage yali erina okubanga emaze okukolebwa. Maybe they had time from where omukolo we gwakomye paka tudde baali badde bamaze okuyisaamu mpyo. Kati njagala kusooka okutegeeza nti nandibadde sivaayo okugamba nti next media esaanidde okuliyirirwa, kubanga ekyo kizibu kyonna kyavudde ku management y'ekisaawe ky'e Kololo. Omukulembeze w'eggwanga emikolo gyagikolera Kololo. Bandibadde bawabula NBS oba next media nti ku lunaku olwo omukulembeze ajja kujja nga bulayo olunaku lumu, NBS nebeera ne plan B. Oba bandibadde bategeeza omukulembeze nti wetubadde tugenda okukolera waliwo omulimu omulala, kubanga abakola program za president ye principal private secretary, ate nga muntu nga newe mukubirawo nesimu akola ki? Lwaki tiyalabye nti waliwo denja okukalubiriza abazungu abategese omukolo gwabwe nga gumaze emyezi 3. Singa babadde bakoze ensobi nga tewabaddewo nsobi, tewandibadde ensonga lwaki baliyirira. So nze nkugambye nti tugenda kulanyira wamu ne bannaffe aba next media ba promoter okulaba nti kibafiiriziddwa baliyirirwa, kubanga nabo bafiiriddwa nga banoonya magoba, okusasula omusolo, okusasula abakozi, okusasula ekisaawe, okusasula security, okutegeka ekivulu oyita mu bintu bingi. Nawuliddeko bannange ba comedian abali ba promoter kati bafuka ba comedian babogera Balaam yakiyimiriza. Nze nina obuyinza, nze afuga government, nze afuga Uganda, sina buyinza buyimiriza kivulu, kubanga ekivulu kyabadde kya mukwano gwange oli kini mukwano. Lwaki balowooza nti ekyokugamba nti wabadde omukolo gwa president, it was just a small excuse eyagadde okubika maybe the main reason lwaki event yasaliddwamu nga waliyo hidden reason? Tewabadde hidden reason. Event tebagisazizaamu nti government yagisazizaamu, no? Not the government. Yes, ayasazizaamu event ya artist. Yes. Kubanga artist akuwa technical rider. Nkugambye bano abayimbi ba UB40 sibankwacho nti ajja nakwata akazindaalo n'ayimba buyimbi n'atandikirawo, no. Yakugamba nti erawo stage wengenda okukolera nsindike advance team, yaweereza advance team y'abazungu 4. Era ndowooza mbadde mubalaba ku TV zammwe. Oweereza advance team ne bajja balabe nti entegeka mukama wange Al Campbell wajja wali set bandi ebyuma byebateseko bye twabagamba byebyo, emizindalo gye twabagamba okuleeta gye bagiteeseewo
ekifo tugenda okubeera omuyimbi wagenda okutuula okwambala webiri ebyo ne byonna byadde tebisobola kukolebwa kubanga wabaddewo emikolo emirala. So UB40 akati kankubuuzeeko ebibuuzo ebimu byombuuza bya mutegesi ayategese UB40. No. Omuntu ayategese UB40 waali munoonye omuntu yategese UB40 ababuulire lwaki sho yakoze ki yagisazizaamu naye nze musaasira kubanga amanyi kyekitegeeza okutegeka sho netabeerawo olamwe mutegeka bu birthday bwa miliyoni emu omuwala nakudisappointi nga natajja ku birthday gyomutegekedde nga teriko fene nokaaba nogamba mukazi yankoze bubi kati ate ono ategese event emalawo akawumbi. I need to feel sorry for my friend as a promoter. Wapostinze n'ogamba nti waliwo ebbaala emu egenda okuswinga alien ebalala abantu abamu ne bagamba mulimbuza. How true is that? Alien skin ya compensating abantu aba yali afunyemu n'obutategeeragana nabo kuba twali tumupangisiza n'atajja. So alien yasasula abali first of all yatusiriza ssente ez'ekivulo kye twamuyitako ebuzubwera enkeera n'azireeta zonna n'azituwa tumubanja n'owebbaala ndowooza yafuna okutegeeragana naye. So kati sikyali mwogezi we kisoogera ku ekyo kyenvumirira enkola embi ey'abayimbi okubalanga ku bitundu ebutalabika kyo kivumirira ne sekuvumirira. Mwakoze federation ey'aba promoters bwenjagala tusinga okufumirira ennyo naye ate federation era emiladdewo kubamba nekibiina kyamme kibatanga National Promoters Association ate